Yes, butefu Fadi TV jimbanjiza kadde kano ngenda kusaba subscribing atompere video no like mbagala nnyo. Yinaje musinzira okwanga mujye kumiddeko Fadi TV mubali kubanga mu followinga mubali kubanga mwekumira ku Fadi TV ngenda kusaba subscribing ate Bambi ompere video no like nakato Aisha nkutumiddeko iti Aisha nkutumiddeko Judith nakato nkutumiddeko nawe najo sinzira okwanga ojye kumiddeko ensonga za Kakooza Lawrence lunako lucha zongera kulanda zifuusi na mulanda nga mabere gambwa jiko nako lubaliro luko owesigiri yabadde asubiza okkera ne basajja be bakere ku action follows bagala tunula ku kamera enkesi CCTV cameras ezo ku action follows bagala kulaba oba zine bifaananyi bizakwata olunaku Kakooza Lawrence ne mukyawe na Bwami Justin be baliyo ku anemunu omwami olunaku luyafa bagala kulaba oba kamera zina bifaananyi bizakwata Elisawe no na Bwami ali mikono gya police kosa ne manager w'ekifo ekyo kosa ne kirina eyali alina okulongoosa lumu yaabo ya Nabwami Justin kosa ne Kakooza Lawrence nga tebanaba kugiyingira mbutongole abo bonna basatu police egenze nabo ku CPS Elisawe zino Nabwami Justin ali mikono gya police kosa ne manager w'ekifo ekyo ekya Action Falls ekugamba ogundi mubali balina okusula mubali balina okusula manager w'eyo hotelo kosa ne kirina yali alina okulongoosa l'omuyamu bali balina okusula na Bwami kosa ne Kakooza Lawrence omugenzi mune ebyo bitambatambulisa jukira family ya Kakooza Lawrence yasabye police ekwate buli muntu gwesubiza okubanga ejjamu information ejja okuyamba mutabani waabwe okufuna obwenkanya naye nga abantu abasinga basonzemu nnyo omukyalo olukongolo mukazi watu Mukama Katonda asaasire wanzo kwa talina musango naye nga tebamulumiza nti alina n'omusango banzi kuba mwesibye okumanyi ennaku zino social media zajja ebisinga buli muntu afa bagamba basse muste tebakyaliyo omuntu afa biri nakyo buli muntu afa bagamba basse muste kugamba bikyali awo bwe bityo kugamba bitabula nange bitandise okunconfuse nganze kuba buli lunaku olukya biranda lunaku olukya biranda lunaku olukya mbagambye biranda bikiseera na Bwami Justin mukyala w'omugenzi jukira abantu abasinga basinzidde ku butambi obwatandikidde okusasanyizibwa ku social media obwali bulaga na Bwami nti yali musanyufu olunaku olw'embaga era ne mukwedisa keeki omusajja yalinga ng'eyali amukako obukasi okukamulisa ka keeki amanyi wano ku nsi Katonda yamanyi yamanya kituufu ekyo batukoze muno mu nsi era Katonda amanyi nti Kakooza bassemutte oba tebassemutte Katonda yakimanyi era Katonda yekandoza gutone okulekera ensonga zino yabazikomekereza kubanga zo zitususeeko okutegeera era ne poliisi ndabanga eyinza okakananga ekungudde ebyoya byanswa kijja kuba kizibu nnyo okumanya kiki ekigenda mu maaso nonkwadde famire y'omusajja omugenzi Kakooza Lawrence yo yagambye poliisi efuba okulaba nga ekola buli kimu bo bagambye bali ready okuteekamu mu sente zonna ezeetaagisa okufuba okulaba nga mutabani waabwe afuna obwenkanya bagambye poliisi ekwate buli muntu gwesuubiza okubanga bajjamu information ejja okuyamba mutabani waabwe okufuna obwenkanya era nga omukyala gwe basookeddeko na Bwami Justin kosa ne manager w'ekifo ekya Action Falls kosa ne kirina yali alina okulongoosa lumu yaabwe ku lunaku lwe bali balina okusulamu naye ali mu mikono gya poliisi kyenkana abantu basatu bwakwatibwa da poliisi bali ku CPS gibabatutte essaawa eno bagenze basoyasa bibuuzo bagala kubajjamu information eyinza okubayamba bagita Fadi TV rest in peace Kakooza Lawrence nenga si byangu baaba gwe teweefiira ono teyeefiira baaba ono teyeefiira bannange omusajja nga trendinze nnyo ku social media ate bamutaddeko nnyo amaanyi okufuba okulaba nga bazifa kiki ekyamuviirako okulabika nga afa musubscribing bagita Fadi TV like nga mbaagala nnyo abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia mbatumiddeko yonna gy'osinziza okuba nga ogyekumiddeko Fadi TV like nga ate comment section weeri awo ate oziganye nga onfollowing mubeere bulungi mweraba